Abasuubuzi bano abeegattira mu kibiina kya Mbende Highway Foods and Drinks nga bakulembeddwamu omuwandiisi w'ekibiina kino Isma Sekanjako balumbye woofiisi ya Town Clerk e Mubende nga baagala abannyonnyole kwe yasinzidde okwongeza ensimbi z'empooza okuva ku mitwalo 3 okudda ku mitwalo 4. Bagamba nti bo batunda gonja, muwogo, lumonde n'ennyama ebyokye nga tebasobola kuweza nsimbi ezo ng'ate balina emisoso emirala gye basasula. Banyongeza emitwalo 4, banyigiriza ekyatooyo nsasula 2, amazzi, ennyumba, abaana balina okusoma, nina okulya. Ani akunyigiriza? Muzeeyi oba muzeeyi vubi oba batwongezaayo wasaba ne bateekayo baseeti kye twagala. Obuzibu bwa landlord kwongeza misale ebyabapangisa abakolerawo. Nenga yagamba nti ate kanso yemwongeza katwagala kumanya kiri wakati awo wa kanso nevu. Ekireresa wano tuze kwemulugunya ku nsonga ya mitwalo gye batugambye tuwe emitwalo 3 naye kati batugambye tuwe emitwalo 4 kati nga twebuuza landlord waffe lwaki batwongeza emitwalo 4 landlord waffe ng'avaayo ng'agamba naye bamwongeza kwe kutwongeza naffe kati ne twebuuza twagezako genda tumubuuze yatugamba kugamba tayagala aveewo. Bano basazeewo okusinkana Town Clerk Sempa Moses era n'abasaba babeereko we bawandiika okwemulugunya kwabwe ensonga zaabwe zisobole okulondoolebwa obulungi. Buli mwaka kituufu twongeramu omusolo tugwongezaamu kati nga mwami Vubi twamulinyisa 5% ssente z'abadde atuwa naye sirowooza nti kiyinza okutuuka ku rate eyo gy'abadde abuze gy'abongezza. Nannyini katale kano Simon Vubi bwe tumutuukiridde ategeezezza ng'abapangisa bwe basaanye okugondera amateeka g'ekibuga kubanga ekibuga kikula enkya n'eggulo. Bw'olemererwa akasente kennyongeddeko otambula n'onoonyawa akatale tekali kalimu Mubende. Akatale kano kasinga kuyamba abatambuze naddala bava mu bitundu by'e Bunyoro, Kasese ne Democratic Republic of Congo.